ya Karama TV Kadama ayagala kubeera nga muwa ku magezi abuuza ku kintu kya ssente. Ne tukyogeddeko nnyo ekintu kya ssente ekyo ne bamuddayo mu vidiyo zaffe twogedde nnyo ku ssente ne mbabuulira omuntu olina kukola otya ng'osukuma ssente Uganda, emitendera gy'olina okuyitamu na bintu ki by'olina okubeera nga weegendereza ng'osukuma ssente Uganda. Kati omukyala ono abuuza nti yagenze okusukuma ssente ne bw'aba agenda okusukuma ssente n'abagamba bazisukume mu ddoola naye ne bagaana okubeera nga basukuma ssente ezo mu ddoola. Yagamba Real naye nga ssente ezo wadde babeera bagamba Real naye nga babeera bazisukumira mu ddoola ne zituuka e Uganda n'ofuna Ugandan shillings. Kakati ye abadde ndowooza bwe mba mutegedde bulungi agamba ssente ezo lwaki tezituukira mu ddoola e Uganda, omuntu azigyayo n'azigirayo mu ddoola. Mujja kuwa ku birowoozo byammwe, ffe eno y'endowooza yaffe nammwe musobola okugyongerezaako nti ssente kasita ozisukuma bazisukumira mu dollars naye bwe zituuka ne zituukira mu shillings lwa nsonga bbiri. Bwe ziba ziva e Saudi oba Oman oba wa, engeri Ugandan shilling gyetalina maanyi okusinga ssente ez'Abawarabu bazigyeyo nga bazisukumidde mu dollars. Kati bwe ziva mu dollars ne zituuka e Uganda, kati bano abantu okubeera nga bakifunamu bakubira ku rate, babeera baagala bazikyuse zibeere nga rate eyo eriwo prevailinga bagikubirako wansi. Era oyinza okwesanga nga dola bw'ebeera ku 3.7 wano bayinza okubeera nga bakulaze nti dola exchange rate ebadde ku 3,650 oba 3,600. Awo nabo babeera bafunirawo ssente mu exchange eyo. Ate bw'oba oyagala okubeera ng'ofuna ssente zo mu dollars nga bwe twabagamba olina okuva e Uganda ng'oguddewo dollar account. Bw'oba oguddewo dollar account ate bw'obeera e Buwarabu olina okubeera ng'okola bank to bank transfer okusobola ssente ezo okugira mu dollars. Era wali bw'oba osukuma bagamba ssente zino oyagala zigende mu dollars oba mu shillings. Osobola ozisukuma mu dollar ne zigenda ku dollar account. Naye account yo bw'ebeera ng'eri mu shillings era bw'oba ozisukumira mu dollars naye ate bwe zituuka e Uganda ne babeera nga baziteeka ku account yo mu shillings. So amagezi gempa omuntu yenna ayagala okubeera nga ssente ze azifunira mu dollars okuva e Uganda oba bwe muba muzzeeyo ne mukomawo, gulawo dollar account, ssente zo gye zisukumanga ozisange mu dollars. Naye kasobola tuwulire Kadama ono ekibuuzo kye n'abalala kwe basobola okwongereza amagezi ge bajja okutuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je bareko ssebo gy'okwasaganya gigenda kitya? Mwe bali tuweereza Kadama TV, tusiima byonna byetukolera. Kati nsayogera ndi wano Saudi Arabia naye nga sigenda kwogera mannya gange naye nga mbadde neetaaga ku buyambi bwa kikolagana na ssente ssebo kubanga Mr. Kadama nze sibitegeeraga mazima byansobera kozi kati wano wendi contract yange naatera okuggwako naye obuzibu bwensanga bwa kusindika ssente Uganda nti bwe twagenda ku office before nga ndi Uganda we najjira baatugamba tusobola osindika ssente nga tuziteese mu ddoola era n'essaawa ya kakati waliwo audio gye mpuliddeko ngeraga ssente tulina ziteeka mu ddoola naye emabega kuba nze nga nfolowinga byotuterayo nga mbiwuliriza naye ne Saudi Arabia we nagenda ku bank Western Union ne baŋŋamba mbuze sindika ssente Uganda nga nkozesa ddoola. Ffe waffe tetukozesa ddoola kuba nali mugambi akwate ssente azintere mu ddoola azisindike Uganda. Naŋŋamba tekisoboka, mu Uganda tetukozesa ddoola, si buli nsi tekozesa ddoola so tetusobola kukozesa ddoola. Ne ndowooza oba nze munnyonnyoddewo bubi ate nga kyempulira kuba Uganda kye nawulira ne wano eno ku Kadama TV era kyempulira kye kimu. Naye neebuuza lwaki omusajja ngamba sindikira ssente mu ddoola. Essaawa zino we njogera contract yange eweddeko mwezi nga gumu egenda kuba eggwako naye sinafuna amagezi kimazima ge ngenda sindikiramu ssente ezo kuba saagala zisindikira mu liyaalo. Ssente yeeno bw'ogikwata n'ozisindika e Uganda mu liyaalo Mr. Kadama ebeera ntono. Jjukira batutema emisolo kitegeera yesu wange anti olwo nkomyewo
mbadde nkyakuga Mr. Kadama nti batutema emisolo kiwulira ogenda okwanga akasente k'osindise woba osindise emitwalo 8 bafunye emitwalo 7.5 wekitegeera ate okumanya nga batimazi waliwo we nasindikako obukadde bwali 3 nasindika 3 neti ne bantema emitwalo 4 bwatuuka obukadde 2.6 bane Mr. Kadama ekintu ekyanjija enviri ku mutwe wone Saudi Arabia Western Union neneebuuza kyajja kitya era sente baazikola batya okubanga emitwalo 4 Mr. Kadama njogera nga nti Allah gye gyava ku ki ku sente ze nasindika nensonga nengamba ebintu bya Western Union ndoza kansooka embiwumulemu-ku katonza ko nga nti nasindika obukadde 3 ne batema emitwalo 4 gyokka emitwalo 4 gonna just okuva nino okutuuka e Uganda Western Union ate sente nga bwe nkuga nti zaali mu liyaalo nasindikira mu liyaalo nga bangambye sisobola kuteeka do sente zo mu ddoola Mr. Kadama tukola ene nemugibeera mingi bane ogenda okusindika akasente mutuufu nga tonna kyofissaako ng'obusente bwonna mu bundi babutemyemu mu kkubo babutemyetemye babugajjudde buweddewo ssebo kyembadde nsaba okunnyamba era nga neebuuza ku magezi ki oba Western Union gye sitasobola kukozesa nfune banka endala gye mbakozesa nga nazisindika nga ngenda kuba ate nze Western Union gye manyi gye nina okukozesa nga nsindika sente nga ndieno kiwulira naye bweba nga nti sola sindika sente ezo mu ddoola sola nazikyusa butuufu biba biyitabuseeko mba sibitegeererako ddala so mbadde nsaba kunnyamba banne bampe ku magezi banka gye mba nkyusa nkozese banka ndala bannyonnyole bunnyonnyozi basobole otegeera kuba oba binnyonnyozi biba bitabitegeera oba nze ate abitegeera awo simanyi eitha kunze annyonnyola oba binnyonnyola baka kuffe kuliko atatutegeera kati ebbanga lino okuva bangamba ekintu ekyo mbadde sikyakozesa Western Union ya ku banka nga nafuna muganda wa boosi wange yankonectinga ne muganda we era nga bwe tubikola bwemba nasindika sente ng'akwata enamba akwata sente nengenda ku gundi ka banka nenjayo sente ezo nenziteera kaani mukama wange naziteeka ku akawunti ye nasindikira muganda we kuba muganda weffe tuli wanino tuli eno mu Mecca ate muganda waali gundi ali Jidda so kati ng'azikwata nazisindika ku akawunti ye akozesa akawunti transfer naziteeka ku akawunti ya muganda we muganda nazikola ki nazikozesa process ku ssimu ye nasindika e Uganda naye nga era zibadde zituuka kuba mbadde zikozesezaako emirundi egiwera nga ngikozesa emirundi ebiwera nga banjagala osindika sente nga ngamba mukama wange ne tuziggyayo sente nenzimuwa nazisindika ku akawunti ya muganda we muganda we nazikwata nazisindika then muganda we namusindikira enamba ya MTC then bosi wange nagimpereza kuki ku ssimu yange zine njiwezaage nokupikingayo sente era nga bati baziggyayo bulungi nenze mbadde saagala ku mulundi guno niwemba nzire waka nkozesa ate system era eyokuba nga nkozesa muganda we nze mbadde njagala ku luno ngende mu banka eitha wemba nsendise ng'omuntu aziggyeyo oba nze kenyinyo zisindikira mannya gange nzeggireyo nsakata bintu bya sente bintu bizibu nnyo bannange kugirayika mpanvu naye bintu bizibu nnyo oyinza ogaa nti kati kansindika omuntu ng'omwesiga naye muna ekintu kye bayita sente naye kye kimbadde nsaba ssebo okunnyambako aweza odi eno nja kubeerako nga nninze obubaka bwammwe n'amagezi ge munaba mumpadde ng'ekyo gye nsobola okukikolamu kuba mbadde saagala sindika sente zange mu liyaalo mbadde njagala nzitege mu ddoola ate site nzivungisiza ewaffe nebala engeri gibanga nti sikisobola era tekisoboka byansobera ng'ate sente zibeera ntono Mr. Kadama nga ziri mu liyaalo bane zibeera ntono obeera nga akolera obwerere banene emirimu mingi owummula katono yarabbi bonooba onzizeemu n'aba nsiimye butuufu kintwalidde ebbanga ddene nga njagala okwogerako waneno nammwe bonooba onzizeemu n'aba neyanziza nnyo neyanzibusebu webale tuweererawo bannange era ate obeereddewo nze nina okutuuka nino okujja nino gonna magezi g'okufuna kano kawaifi gonna magezi go ne mukama akuddizeewo